wanatuze kunona kimunaye tulabe ba promoter bali mu nsonga zaabwe za kasente bali mu kwesika wa promoter w'abakulu n'abato nawe oli promoter nze ndi promoter nteeka omwaka ebivulu 8 nteeka Christmas nteeka Boxing Day nteeka fasting nteeka Easter nteeka Easter Monday nteeka olunaku lw'abakyala nteeka ennaku nyingi nganze omuntu so kindeese wano kwekera ku makya okubanga mmanya kyekigenda mu maaso ku ssente z'abapromota ze bagamba okuta n'ekisinga okunkwasa ennaku nti omukulu General Salim Saleh simanyi nti oba alwanira mirembe egyamutwala mu nsiko oba simanyi nti ddala ekikola kyakola kyakutereza industry ya Uganda ng'ovuddeko along ssente nze nkoledde industry ya Uganda kumala emyaka 20 ekyansinga okunsanyusa nti nasookera ddala ku ground nasokera mu comedy nesooka netegereza comedy neva mu comedy nengenda mu music neva mu music nengenda ku radio nze nkola ebintu bingi naye kisinga okunkwasa ennaku ng'omuntu kukola nti General Salim Saleh basi omuleetera report ne bamugamba nti munnaye ng'omanyi ssente ziwata twagaba promoter nafuna notasaba accountability kwange ssente za government ssente z'omuwa musolo nze ndi mu government ndi meya wa Bunamwaya olina okubeera olina accountability notakoma ku ekyo omuntu nakuleetera bwino era gamba nti Jacobo oba Abitex oba Ande oba ani batekamu abantu abobulimba n'omulagano gati enamba eno ono si promoter ono mukazi wa gundi jeno n'ogaano okukolawo ekiraga nti ddala ekyakutwala mu nsiko kulwanyisa corruption ate the same people benyini ababba billions zilizo obawa ate n'okera ku makya ate n'obongera ate diru endala eya e-connect okubanga basasula TV abayimbi bajje bayimbireko ugamba afunirawa Chemanyi, there is what we call when I get the politics nategedde ntino wala kintu baita sabotage kintu ekikolebwa ba politician nga balina ensonga ez'enjawulo zebagala okuyisaawo baddira sekita emu ey'amaanyi ne bagitunulayo bati ne bagenda sekita eno tugikoze tutoginafuya ekisokera ddala abayimbi bali mu bakyaya abantu bapromota bali mu bakyaya abantu omuntu wa wansi anoonya omutwalo gumu gw'okulya akawunga gwawulira nti Abitex yabbye biliyoni takyawa Abitex manga takyawa Geno akyawa music industry ya Uganda akyawa abayimbi kati abayimbi no balemye okutegeera nti no abasajja bano bali mubakera ku makya balemesa tebagala kuddamu kufuna muntu w'amaanyi mu music industry ya Uganda kekakodyo akaliwo obizuula otya kikino ngoye nkugenda sabotage nze ndi musajja azanya stunts ezenjawo stunts ekintu ekipikipping omuntu okubeera relevant mu mawulire kubanga okubeera recognize mu Uganda erinnya lyo lino likola ebintu bingi nnyo okubeera relevant era omuntu atali relevant ye muntu ata addingako ekintu ekyenjawulo ku linnya lye olina okukola ebintu ngo otekawo stunts ezenjawulo otekawo obuntu ntu obulaga nti ddala oli gy'oli abantu natuka ekyano Jacob wuuyo gunde wuuyo okitegera kyekubeera relevant wangamira wakinkola because gwe mulimu gwange nkola ebintu ebyenjawulo nyambako abayimbi abamu tuteeka stand ne ziyitamu omufaana agera okukijjukira nga kiri tulete nga kyamaze dde okgenda so government yonna sinaya Uganda yoka government zonna zikubeerawo n'ekintu kibayisa kati kankuwa example ennungi bakwata ojjukira saga ssente z'aba MP ez'emmotoka kiki bali bayisaawo awo ekirala oba otegeera ddala bulungi nnyo waliwo ekirala kibali balisaawo kukola olunaku lwennyininyini emmotoka bagaba ba MP babawa milioni 2 ne bakuba eggulu bagamba gavumenti terina ssente zigula ddagala lya covid balaga nti Uganda terina opposition ulira bakolaga nti Uganda terina opposition ba MP babadde milioni 2 ogula emmotoka ne bajja the same people ababadde milioni 2 ba MP ne bagamba Uganda terina ssente zigula ddagala lya kugema emmotoka ya MP n'eddagala kyekisinga okubeera ne value ddagala ne bakuwadde MP amadde milioni 2 ne bajja the same people ne bagamba Uganda terina ssente zigula ddagala bakuye ebinyonyi 2 omulundi gumu bali mu kunafuya MP bamulage nti no tulwanirira abantu werwanira wekaweka for your benefit n'ekibiina kyo omuntu wa bulijjo awulira nti MP amadde milioni 2 n'awulira nga munange Uganda eri mu kunoonya ssente zigula ddagala gwe muli olowooza kikyabalowooza kati kyekino kye bali mu kukola nti abasajja bano bali mu keera ku makya kunafuya industry ya Uganda
nga bakozesa genocide musale nti bamukozesa okeera ku makyo butaddamu kubeerawo Bobi Wine mulala. Obuvumo obujeewa abantu abasinga bakitegeera ne okuvaayo ne boogera kibakaluubiriza. Nze njogera mazima kuva dda oba bansikaayo oba tebansikaayo emyaka gye ntuuseemu ne Yesu yafiira ku myaka gyange kati nze nsinga Yesu. Yesu bamukomerera kati onenkera ku makya nenfa mba nfudde sijja kudda. Tukoze tutyo gitaasa tekkirira. Tesobola kugitaasibwa kubanga state yayina obuyinza. Tosobola kutaasa music industry ya Uganda. Kwa music industry ya Uganda n'abagirimu bennyini tebajagala. N'abayimbi bennyini abagirimu tebajagala. The pretend tebajagala but tebajagala. Okay. Fefena aba entity erimu industry ekola industry ya Uganda tetujagaliza. All in all, Ssente zigenda zigikuba wansi. Just money. Si ssente. Bigambo. Propaganda. Wova ku propaganda. Government yennyini nyini n'abantu ba bulijjo. Omuntu wa bulijjo tajjakera ku makya kuwulira mirembe ng'awulidde nti promoter babadde biliyoni nga waliwo omusomesa asomesa nasala amaze emyaka 2 tasomesa owulira kati bali mu kukyaya bali mu kusiga kifaananyi mu public ekibi jjukira nti no ffe bapromota tujja essene mu buntu wa bulijjo owa wansi. Jacob oba okola kino omusajja akuyita akuzikiza obukozi kimanyikiddwa nti last time wabiyimirira ku mpewo era n'obivumaganya era n'omuvuma omukulu saavuma namunyonyola mazima omanye amazima galuma negegana amazima genkugamba genocide musale tali mu kutereeza industry ya Uganda ali mu kukyaya industry ya Uganda etya nkuwadde example omwana ali wansi anoonya okulya akawunga ne famire ye afiriddwako muzadde we nze nkola ddotu nakolako ddotu nga noonya akalulu n'osanga ennyumba y'omuntu nga talina nakyamisana nakusaba singi 10 agula akawunga kati waawulira nti ba abitex baba biliyoni akwata ku mutwe nagana ne Mukama Katonda kikino kye tuliko yambuuza onvumira ki ne munyonyola ne muganza sikuvuma nkunyonyola kati okuvuma n'okunyonyola wakubanga I think simanyize kwewozaako okunyonya n'okuvuma sikiteka kati wenkera kumanya nga nti nengamba omuntu alaba TV nti ekintu government kyeri mukola eri mu kusiga kifaananyi kibi erigwa alaba anyumira industry ya Uganda oya akera kumanya najjayo omutwala nasasula ekivulu bajja kera kumanya nti ebisajja ebyo mwana byambwa byefaako byokka babiwano sente z'ebivulu ne okitegeera kati gwetebeza biliyoni omuntu nabba biliyoni bantu basatu ne bagabana biliyoni 3 nokera ku makino mugamba nze sitalosi nja kufuna endala kamba weero nana mu batafuna. Okay, nga tumaliriza abapromota bano balina obutakkaanya ne bali what is your side like bano bagamba bali babbi nzondaba bonna mbamanyi bano abali wano mbamanyi ne bali bonna abali eri mbamanyi bonna babbi mu bufunze nkunyonyola mu bufunze manzi yaganye ekintu ky'amazima mu bufunze bali be bakola ne bano babiri mbikola n'ekisinga okunuma mu byonna ne bano tebanna bulira bwokera ku makya n'okola waliwo okukola olukwe lw'okubba n'okubba oba obbye bano bali mu lukwe lwakubba bali babba bibyenjawulo ebiriwo olukwe na okitegeera kyakisiru nze njagala omuntu abeera kakiiko kabapromota bano bagambe nga tafuna nkuwadde n'ekikumi amanyi nti ojja kumunateka ekivulu ebyamazima ebitali byambu kubanga byaliyo ekivulu kyali kya TV namba siswala kyogera Spark TV Mega Fest si ya 10 bwetebakuba nkokola najja kola wachi naganto babbi najja kola n'olumuntu nga omuntu ali concerned kubanga nze ndi mutegesi wa bivulu neze mu meeting ne banvuma ne bangobamu mbole meeting executive tokiza kugibeeramu fuluma ogende ne mbabuuza executive ani yabalonda bano bakwata ne badira abaana bamakindi muno simanyi banjoza motoka abantu ndabigondi ne babateekano ne beronda obukiko bwabwe febe tutamanyi ne sende zibayongedde tubimanyi nze nabiwulidde ku ka video ne kaweza mu wana ne mubuuza kiki ne kigera maaso nanga Jacob omanyi bayongeddeko naye tujja kunnyonnyola nze siri mwana muto nze tujja kunkera kumanyi kunvugira mu nkwawa kiki nti bonna babbi kati bonna tobajoyininze gwe tofuuke mubbi omanyi wachi bonna mpagira okuyinza koko kuwagira olwakubanga mulimu abantu abafiirwa abantu abatalina mirimu kati nga kapere atudde bbanga ddene nga tali ku stage nsobola okubeerako ku saidi y'abano naye ate wengenda mu nakyo sense nengamba nti gwenayizinga ensonga zonna abali kakiiko abagenda abagabanyiza ssente
bonna bayaaye. Sigamba nti buli wamu obeerawo ye muntu omukozi ye muntu ayeeteramu amaanyi. Loni ebbanga lyonna nzize ntegeka ebivulu nze kubanga ssente ez'okugamba nti Sebanga bamuwadde zannema netegekera ebivulu byange ekivulu ekyagula emmotoka ekyagula poloti kati okulaakulana kwonna bivulu aliwa sikumulangira transport mbadde ambuuzizza oli promota namubuuza bulijjo bw'ojja ku bivulu byange ani akuwa transport kyembuuza kubanga nze ansa yange ebadde bweti nti Sebanga ndi mutegesi ekirifuula abategesi okwata David Lutalo ne Pastor Bugembe n'okwata Mariachi n'okwata Amoti n'okola posta ku NASA n'ogiprintinga n'okwata n'ogenda n'okola baana n'opangisa ebyuma n'opangisa stage n'opangisa drive ekyamazima kiri nti gwe lwaki oba tosuubira nti oyo promota esebo gwe bayita omuntu omukozi anti eno ye bizinensi eno gye bayita bizinensi anti kati nagenda ne ŋŋamba nakolako obwhouse boy nembwesonyiwa nakolako mu taxi nenzesonyiwa kati guno gwe mulimu gwentunuulidde omuli future yange kyova olaba nze ngutegeera nti nze nyina bakomediani be nasanga mu art talina wadde akamotoka talina wadde poloti ogula poloti ey'obukadde 25 si kyangu okwata n'ogenda mu bondi n'ogula emmotoka milioni 15 si kyangu okulabirira family n'oweerera abaana si kyangu olina okuba nga oli musajja mukozi kati gweolinga agamba ti obukozi bwange bukuluma tiwawulidde muzeemyoga toyagala ŋŋendeyo ate nga mwenyina oweerera abaana mwenyina okukola bizinensi bwe nategeka ebivulu kikuluma oga lwaki otegeka kati oyagala mbeerewo ntya ŋŋende muwa wino nnyimba engoye ate nga nayo gyendi nyinayo bulayido connect point ekawala kujja gina kavumba mukatonda fayiro njeina gwe tugende gwe buuza badirekita b'ebifo ebyo Sebanga wano ku Easter yali ategeseewo omukulu bamuyita George nanyini wa cheap hardware waliwo ofiisi y'enzigule gendayo omubuuze olina lisiti ya Sebanga wano genda ekavumba Likrosoni Center Wakiso omukulu jeno bamuyita Agaba Tofa munnamagye nanyini kifo ekyo bamubuuze kola bwoti aba basajja sina babbi batemu aba basajja boolaba batemu nnyo baagala tufe nze ŋŋamba bano abasajja muve mu byobubbi omubbi akubba n'akwesonyiwa omubbi akubba n'akola ki n'ova ku muntu akubbye obuwumbi 5 mu obukadde 600 ng'amanya emmoloka yo wagisinga ennyumba yo wagisinga oli ku mabanja abaana tebasoma kuba ffe bino ebintu bigenza okujja nga n'abaana baffe babago badda school fees balandiroodi